Abe abamwagala mu nsi be bangi. Gwe ne boogera enkya n'omuvuma because he has made a statement. That is his opinion. You have your opinion. So, Hajat Mariam, the whole world won't have us. But let's continue moving. Nzikiriza obuvunaanyizibwa obumpeereddwa. Honorable Munyagwa sijja kulanduka ku ddoboozi, kukandula ku ddoboozi ku nsonga eri. But buli asobola, inshallah biidhini rahman. Ky'onooba osobodde, alhamdulillah, abaana baffe bwe bali. Naye era tukyasobola okukola ebirala if you retreat in a meeting. And we can do it, we can do it. We can still do it. Nze kyesikkiriza abantu balala gamba nti it's all late. No. Family ya Honorable Kato tesafari. That's not the right opinion. I know people that suffer. Never they will be. I know what suffering means. I know what suffering exactly means. Of course, but everyone's life I bear witness here is a what? It's a struggle every the other day. So tonyiga bw'otuuka ku mulala n'atakuwa ku olwo sinti aba takwagala naye aba Mungu takuwadde ku olwo naye aba akola ki? So tonyigira Abe nti wasanze yango Abe n'omuganda noonyayo emitwalo 2 bwe giba gyabuze ku olwo tegiriiwo. So mbulirira abaana baffe n'abantu baffe tubeere n'alukana okumatira n'ekyo Mungu kyatuwadde kyekyaffe ekitono. Kubanga we will not ask for the whole world to give us. Let's use the art we have, let's use the content we have, let's use the friendship. Do not make a mistake, and I repeat, Mbatiram, do not make a mistake to be lured into unnecessary interviews. Don't. Because mikwano gya taata wammwe mingi nnyo gye mwali temumanyi. Nze nasanga jje n'omugira ku mmotoka ku nnyonyi sole nangaha Kato I have to look for his family. Era bwe nzija gwe nsanga mugamba nti ono nno naye abanoonya. But it's not my responsibility okugenda nkola ki n'abalala bangi. Maybe as we push on the awards, then we get a sponsor. But of course we have to also run these awards in an economic sense. So that yes, there is returns for the family partly as part of the estate, but also the awards must stand. So, mbega unity, keep unity, nga taata wamwe bwe yali akola. 2, mwewala olugambo. Kubanga olugambo lujja kubamalako bumazi bantu. Bw'oli ajjaga, kino kye boogedde ku Abe, bw'aba bayogeddewo nange ngenze. Okitegeera kyegamba. So, try to do something that keeps people around you, not something that keeps people. Bw'abaawo kyonna abantu kye baboogerako abaana baffe, don't respond. You lose nothing. You're still very young to go into such battles. Muzirekere ffe bajjeno abali batowade ne bonvuma ne bompemula Kato yankikiriza ebyokukola. Nva waggulu nga mbeebaza Ronald Mayinja oyo n'abalala Papa Misaki kyemutamanyi nti abalaba entaana ya Kato komiti eyo Papa Misaki Semakula wamu n'abalala ne gurupu gye twakolerako okuziika kwa Honorable Kato ekyaliwo era olumu tucommunicatinga tukwebaza nnyo Ajabe Mukiibi n'abantu abalala nsaba Mungu abankuumire obuvunaanyizibwa Kato bwonna buno bwennyina bukkiriza siyinza kumala buli kintu nange nnyina ebyetaago ng'omuntu naye Allah ky'anaaba nsobozesezza nja kukiwa. Honorable Munyagwa weebale ensawo tujja gipakiramu inshallah. Honorable Lutaya naye ajja kutwogerako gye tuli era naye ajja tuyimbiramu. Oli mulwadde? Sorry kale. Then bwe tumala waliyo sikiti esembayo Haji Ashraf Simwogere Ebony Waiswa yakabinnya omujjajjiraba. Kakati ono gaayo ono tusanyusa okukulaba. Kwegamba ng'era Kato bwe yali n'omwana bw'anaaba zezo jjini z'ogambye mu byonna twebaza Katonda olw'olunaku luno
naki bannabitone kyemulaze singa kino kyekitambula mu nsi yaffe mu ggwanga lyaffe bwekiti abantu bangi abazirise nga tebakyajjukirwa. Neebaza nnyo mwanyinaze Dajiri ne mukoddomi wange onabe ng'ogasseeko ne mutaani waffe nti baakyogeranga ekintu ekiri mu kirooto nga sisuubira nti kinaabeera bwe kiti, naye omutima bwe guti bannayuganda be tutanditambuliddemu. Ssente zimala bitono naye obwa solida. Uganda ng'ensereka badde ayogera wano hisitule ya Katolo Bwama mu Amerika byonna bye baakola. Afunye business card ey'amangu. Ddala nkakasiza olwaliwo business card si kyekiri ku lupapula wabula kikyoli. Kubanga ne kaakati bwenjogera Katolo Bwama ku kino ekiriwo nti ceasefire nga bwe bajja yansanga ku kitanda nono mutabani we tijana kujja kulabako ne mugani yakubulidde nti ndi mulwadde n'akozesa ebigambo bye byakola nanga nti koma naye nesisobola kimalayo ne bajja olwajja ku kitanda yeekuya nange kafaananyi bw'ati nze nga simanyi missoni ye ti anoonya mukwano gwani sale n'aweereza akafaananyi ku imero ye nti twagambye Meja Ndiwalana nti tujja n'atugamba otugambye tukutuukeko ekiro kya leero nga sirina kyemmanyi n'akamu. Nze mba ndi awo ndi ku kitanda kumbe bavuze emmotoka kiro n'atuuka Moroto nayo ne beekubisa ku kipande n'aweereza nti tutuuse Jeno tugenda kusulawa. Kati Jeno amanyi ndi ku kitanda talina gwe yakontaktinze ku nsonga ng'eyo naye olw'obwa omukwano so si bino politics majje sente naye omukwano nga bebimanyi ngenda okulya nga baga nti kati noono yazze gwomanyi puroguramu yonna simanyi ki kyemwateesezza ekitanda kyo kiveeko gyewa Ekalamoja naye nkubira ono nti ddala gye muli nti twagenze era tuli mu woteeri bweti ne bweti naye ebigambo ebyogeddwa wano bindazeeku Katolo Bwamawaazi kyeyakola mu ddwaliro byebimu bye yakola mu Amerika nga Nsereka afuuse esikooti we. Ntuuka Ekalamoja Katolo Bwamanga ne Jeno nga balina entebe zitunuliganye olwo ate nga nze ndiwa emabega mba njagala bambuuza ki ekyabaddewo nga Katolo Bwama ayogera bye naye ekintu kya ssente kino nkiwulirizaako. Jeno yagenda n'amugaa nti oyagala kuddayo kwesimbawo n'agamba ezo Jeno oba ozimpa nja zirya buli naye ekindeese olwaleero nkimanyi oyagala kadongo kamu njagala nnyo ffe watwerabira tukoze tutya okuzzawo omukwano ogwa kadongo kamu. Bano bonna ne batuwa emirimu wiiki namba tuli balwadde ne basigalayo nga tukuuma abakungu abazze okyala Ekalamoja era mwe mwava ekintu ekyo ceasefire naye nga mulimu message nene. Naye buli olina boogedde ku theatre muganda wange ono ng'ayogera wano bwana message sirabanga musajja akabirira bayimbi ku kya theatre nga musajja ono Small Asayamu omusajja ono meetings emirundi n'emirundi era nzijukira bye baali batwala theatre eno omusajja ono yanzija buli ne tugenda tukuba akadingidi okulaba nti ne kakati tukyaliwo. Ntwala omukisa guno okwebaza Jeno Sale ng'omuntu nga ye nti ayagala nnyo ebyemizannyo oba ebyenkulaakulana bwe biti. Ku nsi kuno teri muntu atuukiridde buli muntu abeerako ekirungi neki naye tetunnafunayo muntu alina mutima ogwo ogwagala ebintu ng'ebyo ebitoni ng'oyo. Era mukulu Abe ensonga eyo okuva lwempulire ne mukulu Misaaki ng'akyogera bw'atyo kitegeeza kwe kukaaba okuli eri eggwanga lyaffe lyonna naddala mu indasitule eno. Olw'ensonga ngenda mwana Nsereko bwe yagaye nti Bambega mwebali Bambega abali wano abaagala eggwanga n'abatalyagala ffe twagala nkulaakulana mu Uganda. Oweekitiibwa pulezidenti n'abalala bonna bebikwatako ne bemupimba labyeko wano mukulu wange Munyagwa mulengedde awo ne mukoddomi wange naye wali wano ssebo kino kituukeyo nti twetaaga theatre eteriiko bwannannyini
kubanga bagambye ezaabalala omala sasula naye tukoleyo eyo kubanga amataka tugalina. Ssaabasajja Kabaka mukama waffe yenanyini ttaka yewe tusaba ne tumusaba ettaka yo gavumenti oba nessaamu ssente ne tuzimba. Ekintu ekyo ndowooza muganda ekyogedde kikulu kubanga empisa mu baana nga bw'ogambye nti abayimbi kati avuma ng'akize kuyimba ebitaaliwo edda kijja nga tulina obuyinza. N'olwekyo bassebo mbeebaza mwenna abazze ku mukolo guno tukikuume kubanga ensi yaffe tugyagala tetujja gibeeramu, tetujja kufiira mawanga g'ebweru, tujja kufiira mu Uganda era tugyagala. N'olwekyo ssebo Abbey ompise okujja okulonkinga akatabo akatabo kano bagambye tetugenda kakola ki kawa abantu bamanyinazi agambye yasinga Oluganda. Kakati tuba tukalonkinga wano tuba tugamba kafulumye oba nti kali mu kkolero eri bannayuganda bonna ne East Africa yonna n'ensi yonna kubanga ne mu America barisiivinga Katolo Bwamanga wa kitiibwa. Ndookinza akatabo kano kirabe ebiiso the late Katolo Bwama era kajja kugirako ne $5,000,000 okulaba nti kaggwa. Amanya n'eddoboozi esigadde ndi omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Meja Ndiwana Herbert. Ssaabasajja Kabaka wangaale n'Abagirika ab'eggulu Buganda.